Omusuubuzi w'emmotoka mu Kampala ku Pine Muhammad Sebuufu awadde obuyambi eri abantu abalina obwetaavu nga mbano mubaddemu omwana omulwadde w'omutima Dalias Mbaziira ng'ono aweereddwa emitwalo 3 era n'amusuubiza n'okumuweerera bw'anaaba awonye. Tusaba wejjozzeewo naye ssente tezinnawera n'Abaziira Kisaabalinga Hajj batuyambe batwongerereko. Nange era mujja kukomawo mu kiseera ekitali kyawala ziremu nsobole okwongera akasente nsobodde okukwasaganya tulabe tuyambagane tutaase muganda waffe. Kale tofaayo ojja kuwona. Kuno agasseeko ne Aji alina obulemu ku mubiri gwe ng'amuwadde emitwalo 5 asobole okugula akagaali mwana atambulira. Ekisinga okuba ekirungi ya Rabbi. Ye Anet Nantale ngono yazaala abaana 3 omulundi gumu amuwadde emitwalo 5 atandikewo bizinensi n'ayongerako nti ajja kulabirira abaana be bwe banaabanga balwadde. Yazaala abaana 3 bakyala bangi mwana omwe amulekawo n'amuddukako naye asobola obbabeezaawo talina waasula talina waabeera omusajja yamuddukako naye nkuba essimu gye yateeka mu mawulire ne muyita ajje wano muwatandike ka bizinensi abeere nti abeezaawo abaana effamire zadde bwe riti n'omulala ali eyo ng'alina obusobozi bwasubira n'alisabye naye ayambe ku mukyalo ono tukwasize wamu. Ate Nakimera Prosi nga wa kibiina kya 6 ye yafuna obulwadde bw'ensigo zombi nga yabufuna mu mwaka gwa 2012 bw'atyo n'atwalibwa mu ddwaliro ekkulu e Mulago kyokka abasawo ne balemererwa nga kati bamusindika India naye nga ssente zikyabuze. Ebitongole bya gavumenti munnyambe neeyiridde nsaba buyambi nsobole okuwona nve mwenembeera. Naazimba yenna n'awaga n'abeera bubi nnyo ate nga bannanga b'emikwano ab'oluganda eddagala lya buseere ly'ensigo sente sizirabako sirina ssente ngezizako kyensobola. Basaba buli alina obuyambi abuyise ku nnamba z'essimu zino wammanga. Mu ngeri y'emu Beso eri Sanoni ow'emyaka 13 yali mu bulumi obutagambika nga kati afukira mu kapiira era nga n'omugongo gwe gutandise okuvunda. Asaba omuzira kisa yenna abayambe kuba abasawo babawa amagezi atwalibwe mu Buyindi asobole okufuna obujjanjabi obusingako. Nsaba munnyambe munzirukirire musobole okuntwala okunnongoosa. Nsaba Abaziira Kisa mutuyambe mutwijukirire baatukoba omwana yenda kulongoosebwa naye tuzaa ssente zitwala ku mulongooso. Basabye buli alina obuyambi abuyise ku nnamba z'essimu ezo wammanga oba asobole okukozesa mobile money.